Mubbi ku kyalo okulya ssente ezizo n'okulya ssente ezitali zizo ziriwo eziwooma ezizo n'eziryo ziriira ku ki otuula mu woteeri naye ng'otunula bbalibbali tabanga nannyini zaakoze eki azikimye naye w'ogenda ne weerimira enkya n'otunda kasooliwo n'ofuna emitwalo gy'etaano ogenda mu woteeri n'otuula ng'oli stede nga tewali akola ki kyeŋŋamba abavubuka Allah tuwadde enkuba mugende mulime tusaba Allah tukwatireko buli yenna ayina ennimiro lima buli yenna ayina wasobola okuteekako oteekawo kateekewo enkya kyova olaba omulimi bamuyita batya mu Luwarabu fallahu kiva mu kigambo falah kusanyuka omuntu asanyuse nnyo n'asanyuka essaawa zino obonaabona mu kusimba kasooli mu kuteekayo biki naye kali akaseera ogenda kuba waki wassanyu ng'olina ky'olimye n'olw'ensonga eyo enkuba etonnye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obulungi bwayo ate atutaasa obubi bwaki obubi bwayo ndi musanyufu okuba nga nzize nga nzijidde mu nkuba buli ttonde erikkuba malayika ekka ekyanabbi agamba saba buli woolaba enkuba ng'etonnya kola ki saba oyina ebizibu saba Allah mutegeeze kaseera kano w'obanga oli awo tandika okusaba omugambe ayi Allah njagala kino enkuba buli weetonnya buli ttonde likka ne malayika okukka kwa malayika kitegeeza mikisa nabbi atugambye Allah ayanukula ki ayanukula eddu'a n'olw'ensonga eyo temwevuma nti ye enkuba eno tulina semina yaffe mbadde n'akatuuka seeka naŋŋamba nti senga wakedde ku makya ne mugamba nti keekano akaseera akaki akatuufu ak'okulaba nti enkuba etonnya ng'ate we tusoma Allah akulabe ng'oli mu kutoba naye ng'otoba lwaki naye waliwo okutoba naye ng'ogenda mu bwenzi saba Allah tusaasire waliwo omuvubuka omu omanyi obwenzi bubi tusaba Allah bututaase naye abantu babwagala obwenzi kitegeeza kubonaabona kyova olaba ngenda kusomesa ku bufumbo obwenzi kitegeeza ki waliwo omuvubuka omu yagenda mu bwenzi n'atuuka ewaka bakoze appointment n'omuwala obirabye kati omuwala baali baggulawo ennyumba n'awulira nga weekanga n'adduka mu kiki yadduka mu bimuli so omuwala ava kutawaaza mwana ayagala kuyiwayo bukyafu omuwala we yakera bw'ati yayiira boyfriend bwe buki naye senga yali mufumbo tewalikoze eki neera bwe bakuyiridde obukyafu n'ovaawo ng'oliddeko ebimu tusaba Allah tusaasire ye kati bw'obeera mufumbo tofuna bizibu ebyo saba Allah tusaasire ya Rabbi kati omusomo nga gutandika abafumbo muwanike ku mikono ndabe kuba waliwo okusomesa naye nga byogenda okusomesa boosomesa si be batuufu buli mufumbo omukyala towanika gwe bakuwasa buwasa tobeera mufumbo ani yakugamba nti oba mufumbo gwe bakuwasa bukye kiba bakuyita mukyala wajja kukyala sabala nyamba abasajja muwanike emikono ndabe 1 2 3 kale muse wansi abawulu muwanike tulabe ayina omukazi omuwanika ng'oyina omu gwakyasinza obuwoolo saba Allah tusaasire ya Rabbi nze nyina basatu alhamdulillah minal mu'minina mulimu abasajja ndi mukunoonya wakuna namba nzimaleyo kirungi n'ofuna mangu n'obivaamu naye kati oli musajja mukulu enkanya zikujjudde mukazi wa kaddiye oyagala kuwasa kaana kato naye kati wasanga okyali ki saba Allah tusaasire gw'ayina omukyalo omu Allah akusaasire ozzeeko owookubiri kubanga walwala nawe ng'olwala wakyala nga naawe okyala
naye ffe wakyala nga tugenda ewalala. Omukazi wakunyiiza maseeko wanise, omukazi wakunyiiza okola otya? Osulawa? buli omu abeera ku lulwe mashariki na magaribi. naye nze omukyala wanyiiza namba emu wanyiiza nga muganka ngende ngule sukaali sikomawo. Oyinza okusula n'omukazi anyiize nasula n'ekiso nakolaki? Temwalabye omukazi yeesaze yeetemye n'atema n'omusajja wano busungu. Kasita omulaba omukazi ng'anyiize genda wa namba meka? Osooka omuleka akole ki? Naye kati gwe namba emu gwe namba bbiri. Wonyiiga onyiigira ddala. Saba Allah tusaasire. N'omukazi yenna aloga bbaawo obutakuzzaako oliko ekizibu. Omukazi yenna ng'afumba yekka oliko ekizibu. Oŋŋamba otya nti ofumba omu bw'oti? Osobola otya okumanejinga omusajja ebizibu by'ayina byonna obimanejinga eggwe omuntu omu? Tosobola. Mukkirize babba bammwe babazzeeko babalimba. Saba Allah abasaasire ya Rabbi. Lwaki temukkiriza? Bakyala mmwe ntera obbabuuza. Aya ey'okusaala eri mu Qur'an eyo mwagikkiriza? Aya ey'okwebikira eri mu Qur'an mwagikkiriza? Kutiba alaykum siyaamu ekisibo mwakikkiriza? Naye aya y'okubazzaako eyo eri mu Bayibuli teri mu Qur'an. Bannange aya y'okubazzaako eririddawa? Mu Qur'ani Allah yagiteekawo, ate we yali atandika yagamba tandikira ku bameka? Babiri. Allah n'agamba mu abatiitiizi fa in khiftum abatiitiizi. Saba Allah basaasira bajjemu obutiitiizi. Woba olina okutiitiira fa wahida wasaya akamu oboneebone. Nedda omukyala wazaala amalamu idda seeka yuno wano ennaku ameka? 4 amatono ennyo. Amanya bagamba 6. Emyezi 2 gwe Sseruganda oba obeerawo oti? Sima mukwata abaana b'abandi. Emyezi 2. Allah tiyakuwa idda akumanyi. Tosobola, tolina bugumiikiriza. None mukkirize aya yeefuge. Ate kyova olaba Abanigeria essaawa zino bali mu bufuzi lwa kukkiriza aya yakubazzaako. Saba Allah abasaasire ya Rabbi. Waliwo ajati antunuulidde agamba oba bino bamuwendudde. Saba Allah akusaasire ajati atuteremu obwangu basobole okubazzaako insha Allah. Buli yenna alina omukazi omu nkwegayiridde vva wano n'enniya okole ki? Osobole okuba ng'ozaala abaana bake? Yes, saba Allah akkirize. Si bya ssente, si kuba na ssente kubanga era nawe bakuwaza tolina ki? Tewali ssente. Saba Allah tusaasire. Baŋŋambye okusomesa ku bulungi bwa bufumbo. Tusobole okwagazisa abavubuka okukola ki? Okubeera nga bawasa. Abantu abakyasinze okwonoona ekonome y'eggwanga, ebyenfuna by'eggwanga be bavubuka abataagala kuwasa. Mutukoze bubi nnyo, eggwanga mulyonoonye. Kubanga kati gwe tomanyi pampa bazigula batya, tomanyi na sukaali bamugula batya, buli kintu kyonna kye bateekawo kyabafumbo, teriyo kyabawoolo. Kati gwe mubayanga abafumbo muli batono, sukaali tegenda kutambula. Sibe kiri? Anaatambula atya? Ng'ate abaliwo mulya mu woteeri. Onywa mu woteeri kyayi. Oli agula kiro emu. Naye senga gw'ogula kiro, n'olina agula kiro, n'olina agula kiro, omusajja ono alina akaduuka ayanguwa okukola ki? Y'ensonga lwaki Allah yateekawo okuwasa. Ebintu byonna bye bakola basinziira ku bafumbo. Kati mmwe abawuulwa abavubuka abali wano, w'oba otuuse ate mugamba tetulina busobozi, ate obukwana weebuli. Wano waliwo omuvubuka jangu okwate Kulaanirilla ogambe siina ku WhatsApp. Oyinanga 10 siina busobozi. Ate mu abavubuka mulekeraawo okuzanyira ku baana baki?
woba togenda kumuwasa muleke. Saba Allah tusaasire. Tozanyira ku feeling za mwana w'abandi. N'owuwo kama atadiino tudani. Mu senior 1 oyinamu, senior 2 oyinayo, senior 3 oyina, senior 6 oyina. Bonna obatwalawa. Ate okyali waka. Bakuwadde siringi 5 byakulyamu ku ssomero. Ogenda bigabanya otya? N'olw'ensonga woba oyagala kufumbira, woba oyagala kuwasa, gamba kitaawo. Naye kati kitaawo ali mu kutunda ttaka lwakuba ggwe ogaanye okuwasa, naye ate oli ku baana baki? Allah takyagala. Muleke omuwala woba tomusobola muleke. Beera ku bibyo okola ibaada. Nabbi yagamba nti oba tosobola kuwasa siiba. Mubeere muki? Naye ate leero abawuulumu mukyasinza okulya. Ate abafumbo b'osanga mu ssawu. Saba Allah tusaasire. Abasajja abatagala kusiiba. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Noleso abavubuka abali wano, Nabbi yagamba emmere ey'omu emala bameka? Emmere gy'osobola okulya obwomu esobola okukumana ne mukyalawo. Kati leka kubeera nga bakusiba buli kaseera bakutwala maluuko lwakuba muwala. Ezo sente ze bagenda okugiramu lwaki tebasala ku ttaka bakuwe wali ettaka oteekewo ennyumba owase, okusinga ate okutunda ettaka ate bakujje emaluuku. Si bwe kiri? Abavubuka abali wano, Nabbi yagamba azina dain, obwenzi bbanja. Buli w'oyenda manya nti naawe waliwo gye bagenda okukwendera ku mwana wo. Muleke obwenzi. Ate nammwe abafumbo mulekeraawo buki? Obwenzi. Oli mu kukuta naawe sigaalo. Lwaki awo sigaalo yennyini tomuwasa? Nawe ni mukukiitinga munno, omukazi akiitinga, buli omu akiitinga. Lwaki mwekiitinga? Saba Allah basaasire. Abo abakazi boolaba essimu zonna ze nabagamba omufumbo yenna ng'essimu ye erimu patana peni manya baziyita password nga mukyalawo tagimanye, baawo tagimanye, kitegeeza bwenzi. Z'omukyalo wange yateekako M mutebwe. Mutebi M njimanyi. Biki by'okukusa? Biki by'okweka? Oba tosobola kunneesiga ku ssimu yo. Biki ebiri mu ssimu by'okweka Allah byatalaba? Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Njaga kubuuzaayo mufumbo museeka wange, olina essimu eyo erimu pini? Temuli. Mukyala wabi akwatako batakwatako? Talina buzibu. Temuliimu bya. Saba Allah akusaasire ya Rabbi. Naawe maama w'abaana essimu yeebeere open eri omusajja, naye buli w'ogikweka oli mu kukoleramu ebintu ebitali biki? Juzi waliwo omusajja gwe baatunyumirizaawo mu jaasi. Wallahi yakutte mukyala we ng'ali mu bwenzi mu nnyumba ye. Olw'obusungu obungi yamukutte n'amusalaasala ng'omukyala alaba. N'amugamba saagala oyogere, kati kansale oba boyfriend we simanyi, kamusaleesale ng'olaba bifi, mutwe n'agujjako, kitundu n'akiddako. We yamaze n'afuna akaveera n'ateekamu n'agamba omukazi weetikke ogende. Weetikke boyfriend we ogende, gwe nkusonyiye. Kati lwaki otuwa ku standard efaanana bwetyo? Lwaki bakutemaatema ng'osobola okuwasa? Lwaki abantu n'okukuta ebifumbo bwa kukuta? Manyi ebintu bya zina. Lwaki okukuta? Wasa omukyala bamumanye. Naye oli kwawo sigala okukuta, oli ku bwana bw'abaani ku kyalo okukuta. Takukuta, wasa omukyala omuteekaawo. Teri agenda kukwatako. Naye n'okukuta we banakukwatirayo biyinza obitaba biki? Omulala bamulaze ku TikTok nga bamusazeeko, central government bagisazeeko. Abakazi batabuse. Wallahi billah.
nabirabyeko n'amaaso gange era mukyala wange yambuziza nti ono agenda kubeerawo ate naye nga simanyi wallahi billah omukazi yenyiize n'akola atya central government n'agijjawo kabadde mu local government kati okutuwa ku mbeera efaanana bwetyo lwaki towasa omuki omukyala n'oteeka wali okusinga okukukuta ewakoleseeyo mukene ate otutte malaaya mu woteeri muli mu kulya nkoko saba Allah tusaasire kati muwulize ebirungi by'okuwasa mu abafumbo n'abawuulu kubanga waliwo n'abafumbo abatamanyi waaki bafumbo kati nze neewunya omukyala olina enzaalo 6 mbw ate oli mu kunoba abatalina badibye kati gwe alina enzaalo 6 ani agenda okukuwasa anedda tusooke tukolemu simple mathematics bano abawala abasoma banemeredde okukola ki okufumberwa babanoonyeza basajja kati gwe w'enzaalo 6 ekifo ky'okugumira ewaka ofumbe kati ate oli mu kunoba ani agenda okukuwasa nga ne muwalaawo naye bikyaganye lwaki togumira waka lwaki tokuza abaana bajjajja baffe abo be mulaba abakulu baaguma obufumbo kitegeeza bizibu si byangu bw'ayagala akaserengeto seeka yakuwadde amagezi ddayo ku bijja byewammwe otuule eyo naye kasita oyingira obufumbo manya nti oyingidde biki bizibu kati ebizibu ebyo olina okukola ki obigumira mu abakyala abali wano ng'oli mufumbo naye ng'onoonya ogenda kunoba manya nti okunobako tekulina kyekugenda kukosa musajja wabula ate omuwadde gaapu ateekewo omulala nze nagamba owange omukyala kasita onoba ogenderanga ki ate oba onyambye kubanga nyina ebifo 3 oba okutuddeko ekiki nyinza okuba mbadde nyina gwe njagala okuteekawo kati gwe noba enkyosangewo muki siina biseera bikwata ssente nzije ewammwe neegayirire nga nsobola ozikwata neneegayirire wali ne bampa akawala akato nenkateeka wano replacement saba Allah basaasire kati onoba on your own what risk mugume waka mufumbe toyina gyolaga watomera wakola ki gume waka ofumbe saba Allah tusaasire fesi zonna zijjudde enkanyanya nze nga nkutwalawo era ogenda kudibirawa lwaki tosigala mu maka n'ofumba n'ogumira ebizibu naye kati ovuddewo olesewo obwana bali mu kumubonyabonya waliwo akawala ke baaloga maama waako step mother kuwunya buli amuwasa akola ki naye senga wasigalawo omwana we yalifunye ekizibu ekyo omulala oli yakwata masaka yakwata jirita n'azimenyamenya n'ateeka mu nsa z'omwana mu bwerere bw'omwana era omulamuzi we yatuuka mu maaso g'omulamuzi yamugamba saaga yakutunulako myaka 7 genda mukomera naye abaana bammwe babonaabona wallahi babonaabona lwammwe naye senga otuulawo gumira ebiki Allah tabaraka wa taala yagamba wajaala bainakum mawaddata waki wa rahma tusooka mawadda omwaka 2 gibeera gya laavu emyaka egisembayo kusaasirigana era mu abakazi abamu bagamba kambeerewo ku lwa mwana kambeerewo ku lwaki eguma saba Allah akusaasire ne bakuzizzaako wena weecwacwana ate odduse ne gy'onoolaga era ogenda wa musajja era naye agenda kukuzzaako kade wammwe ebibalo mubibala mutya temulina bitabo funayo kapikifeeyo otandika okubala ogende naye wenva wane wa Mutebi neŋŋenda ewa Seekagenza naye Seekagenza naye musajja era nvuddewo ono lwakuba kunzizaako noono naye ajja kukola ki
ng'otuula wansi ng'okola ki ng'ofumba. naye mmwe temumanyi mugaso gwa bufumbo mmwe. abantu bali eyo. juzi nawulidde waliwo MP nayagala omukyala Wanyonto lumu yayogera statement twali ku mukolo natya yali ku mukolo n'agamba mmwe abakazi temumanyi bulungi bwaki n'agamba ffe tuli mu kunoonya batuwasa. wallahi omukazi yakyogera. naye kati gweoyina abantu bali mu kunoonya baki. genda ku WhatsApp olabe bali bweru eyo. waliwo yagambye seeka wange nfuniraayo omusajja nkomewo bampase. ne mugamba addeyo ewooli gwe yalekawo anti yagamba musajja yadde ku ebweru ng'amanyi agenze kukola ssente naye agenze okulaba nga yeetaagisa okuba omuki. wallahi ng'olina omusajja otambula mu kkuba oba kuwa ki ekitiibwa. naye oba tolina musajja buli ayagala yasiiya kubanga akimanyi toliiko ki musajja. ofuna ekitiibwa mukazi wa gundi. naye kati wono babagamba batya oyo nakyeyombekedde laba amannya g'ofuna. lwaki tosigala ewaka ne waganga oyo mukyala wa Seeka Mutebi gwe towulira essanyu okuyita nakyeyombekedde wadiba gemannya ge babayita malaaya walemera ku kyalo musigula bakyala b'abandi manyanga mangi. okitaba lwaki totebenkera waka. saba Allah basaasire abbe ndowooza obalaba bonna kati banyiize. saba Allah basaasire wenna ava wano n'onoba gy'olaze nsaba Allah era akubonyeebonye. tuula ewaka ku baana bo. enkoko n'ekusinga. enkoko wallahi olumala okuzaala empanga tebeerawo. n'essaawa zino enkuba etonnya enkoko enkazi erina obuki n'obwana bwayo. naye kati gwonoba ate oleka baana aye n'otulimbalimba munnange wazaalako asizaalangako nze. kati kambawemu abasajja amagezi. omukazi Allah yamukola akaddiwa ava wansi ku bigere kale ate omusajja ava waggulu. okimanyi seeka ekyo genda otunira ebigere by'omukazi yazaalako bonna buba bwajjula enkanyanya. Allah tayagala kwonoona waggulu. omukazi atandikira wansi ng'alinnya ate omusajja ava waggulu kubanga newooba muzeeyi era ofuna ki newookaddiwa era ofuna ki. naye kati oli senga akaddiwa agenda kufuna ani. saba Allah atusaasire. kati obugere babulaba bwazaalako oli mukulimba bantu wazaalako. musigale ku baana bammwe. saba Allah basaasire ya rabbi. bannange munaafumba oba temuufumbe. mugume muki mukume mufumbe. waliwo ebizibu tubimanyi bingi naye wallahi okusigala n'ebizibu osigale n'ekitiibwa ky'obufumbo kyekisinga. oba tuli wamu. lumu muwala wa nabbi bamuyita Fatima yajja wa nabbi sallallahu alaihi wasallam nga naye akompuleyininga namuga ya Rasulallah mpulira nkooye njagala kukomawo waka emirimu ginzita. nabbi n'amugamba ddayo wa naye gwe taata muwalawo wajja abbye ebintu by'abantu omugamba beera wano ageza najja ageza nakola ki. omuwala mugambe zinaabako omusajja taata omuwala yatikka ebintu byonna we yatuuka mu lujja namuga ate kiki ze nnobye. n'agamba ajjako keesi yo giteekaawo. n'agamba driver vuga ebintu bino obizzeeyo gy'obijje gwe sigala wano. neŋŋamba nti omusajja oyo Allah amuwejjana. naye gw'oli mubbi ne muwala wo mubbi. we mubba waddayo omwezi ogwokubiri we baddamu ne bagula we mubba. aki muli babbi. gamba omwana addeyo. nabbi yagamba Fatima ddayo mu maka. n'amugamba emirimu oba gikumenya woba ogenda kwebaka kola ebintu bino. n'amugamba gamba subhanallah emirundi 33 alhamdulillah emirundi 33 Allahu akbar emirundi 34. nabbi n'amugamba nti ogenda kwebaka ojja kukeera ku makya ng'obuko obukoze eki. ne nabbi teyamuwa magezi ga kuvaawa waka.
saba Allah tusaasire. None abakyala mumanye obulungi nammwe abasajja, wallahi okubanga toyina mukazi ebizibu bingi. Saba Allah tusaasire. Kati kankuweyo ekizibu ekisooka, namba 1 bakulekedde obwana. Gwoyina obufumbira emmere ate gwoyina okgenda okubunoonyeza ki? Kati olaba ebizibu biki? Ekyokubiri, omuntu nga tayina mukazi tayagala kunaaba. Ekyo kyekimu kyebanaaba. Olituuka mu nyumba agwawo buki? Abakazi abo batuyambako kinene. N'agamba taata w'abaana tugende. Ng'obadde oyagala kwebakana kabazimbi. Saba Allah tusaasire. Omukazi oyo akuteerayo amazzi ga mpaka. Wallahi omuwuulu ng'oli muwuulu oyingira mu nnyumba y'omuwuulu osooka girabira wabweru ng'omuddo gwonna gwakola ki? Gwazikewa, ennyumba yonna yazika. N'oyingira mu nnyumba ng'ebintu bimaze wiiki tannabinaaza. Kati laba okweyoleza engoye biswaza bakulabe ng'okunyaki. Ate ozaanike, abakazi bagamba musajja ono yabaaki. Ate ozooleza mu nnyumba teri ayolezaawa, ayolezaawa. Naye kati olina omukazi osanga bakoze eki? Bagolodde, n'oyambala akakindo, naye g'ogera ku makya tewagoledde amasannyalaze tekole, ng'ogamba ate nyina ekyokukola kanziremu ezo ze nabaddemu. Omulabye ebizibu ebyo. Kati naawe kambabuuliremu abasajja, Allah yabakola ewatali mukyala towangaala. Kubanga wova ewa maama wo Maseko ogenda wa? Wova ewa maama wo odda wa? Wova ewa omukazi odda wa? Kabuli. Omukazi, omusajja yenna ekitonde ekisajja tekisobola kuwangaala watali kiki? Kikazi. Abakazi abo bakola omulimu munene. Wallahi oyinza okuva gy'ovudde oyina stress ziri ku mutwe n'ogamba banneetuge n'okomawo ewaka. Abakazi abo bategeera, n'ategeera nti kati bawangaala bikaaliko ekigozi eki. Ogenda okulaba nga bakuwooyawooya, munange guma bijja kutereera. Abakazi abo n'agamba kiki? Bamanje sente mmeka? N'agenda mu kibiina neyeewola sente n'akola ki? Naye kati toyina mukazi ovuddeyo ne stress oyingidde mu nnyumba bebo boosanga ng'afiiriddewa kubanga tewali amubudaabuda. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Buli musajja yenna ali wano mutunuulire, tunulira ku musajja munno bw'aba talina kakindo ng'akange omanya oyo talina mukazi. Laba akange katulaba akako kaliwa. Ani agolola ewaka? Teri masanyalaze, teri akusanyirira ku nviiri. Aisha radhiyallahu anha agamba nabbi we yafulumanga nga muyita ne mugamba ya Rasulullah komawo. N'akwata akasanyirizo n'amusanyirira ekiki? Kati gwe tunuulira ekikyo ekyakiri mashariki ekyamagalibi. Tewali akola ki? Era abamu ogenda okulaba nga kiganye ng'okola ki? Ng'asalako. Abakazi abo mugazi kigambo kinene nnyo mu bulamu obwo. Tokkiriza okuwangaala ewatali muki? Mukyala. Obufumbo mu bukuume. Kubanga Allah ayinza okuggyako omukazi nga gw'omanyi ekizibu n'akuwa ekiki? Ekizibu kyennyini. Kati gumiikiriza ono gw'okola ki? Gw'oyina mukuume buki? Nabbi yafa nga bakyala be bonna weebali nga bali mu bufumbo. Naye nga naye yafuna ebiki? Ebizibu ng'omuntu mu maka, naye teyakola ki? Tokkirizibwa gw'omusajja kuwangaala n'omala emyezi 3-2 nga toyinaawo muki? Amaseka kankubuuze, gwali okumpi. Omusajja omufumbo singa agoba mukazi we n'agenda n'amuta, idda neggwako n'amuta, mbuuza, singa okola obwenzi nga tolina mukazi, wokola obwenzi bakkuba mayinja oba kibooko? Tolina mukazi naye wawasaako, naye oli awo kireereezi,
kusumbuwa ggwanga baana b'abandi. Senga ogwa mu bwenzi bakuba kibooko oba mayinja? Kibooko, kubanga tolina muki ekyo kifu, bakuba mayinja. Lwaki mayinja? Kubanga Allah yakugaana okuwangaala obwomu. Tosobola kuwangaala otya? Gwe weereeteredde obuki okubeera ng'oli omu. Kyova olaba Allah teyatuwa ki idda, n'agiwa baani? Omukazi asobola okubeerawo emyezi 4 n'ennaku 10 nga talina musajja, naye omusajja tasobola kumala nnaku meka? Allah atumanyi. Kati okkiriza omukyala wo okukola ki? Waliwo bino bye muyina. Omukyala wo n'agenda, manya afiiriddwa maama we ali nnaku 4, akolayo ki? Nze wange nabimugaana, maama we yafune mugaana tugende. Ate maama togenda kuzaala era biki abaana nyina nga 5 byakisiya bya shaitan. Omukazi oli eyo ennaku 40 otudde, bawaliriddawa ali waka yekka, teri amufumbira abonaabona, olunagira ng'ayita wa neiba. Mwe abakazi abali wano, maama wo ne taata wo waafa ennaku 3 we ziggwako n'osigala ewaka ofuna omusango. Sibamu ebibyo ddeyo. Bino tebiriiko arguments. Ebya Allah tebiriimu ki? Ennaku 40 by'Abaganda. Kikutula nsingo. Nefe nabbi teyabisomesaako. Ddayo ewaka olabirire bbaawo. Kati olinda ki? Mayiti eri wali yafa, olinda maama wo komawo oba taatawo? Mwamaze okuziika, ate olina omuntu ewaka g'olina okulabirira. Maama wo avuddewo, vaawo naawe oddeyo olabirire omuki? Omusajja. Saba Allah abasaasire. Kati ekisooka nga mmaliriza, ekirungi ekisooka etubale tuyitayo kwagala bafumbo mmwe mulemesezza abavubuka bano okukola ki? Mwekuba buli kaseera, mulwana, mwevuma, mwesooza. Anedda mbuuza, ani yazze wano ne mukyala we? Amaseeka wange, gwe gwe mbuuza, gwe gwe ngenda okusumbwa. Ajatiwo waali? Tewazze naye. Ku lwaki? Awo manya amaka tegateredde. Nedda, oyita otya n'essimu n'ogaana okuyita ne mukyala wo? Pozi nga tali eyo. Kati okikola otya? Wangambye olina omu. Saba Allah akusaasire ya Rabbi. Ani yayiseeko ne mukyala we? Olunaku lumu sahaba asanga nabbi atambula ne mukyala we, naye ye teyategeera nti mukyala waani? Nabbi ali ku street awo atambulamu ekiro. Sahaba we yamulaba n'adduka. Nabbi n'amugamba komawo. Oyinza okgenda n'endowooza ki? Mbu nabbi osanga abadde asitudde. Nedda, ono mukyala wange Hafsa. Tubadde tutambula mu ka evening wati. Seeko otambulako naye? Mutya, kubanga mulina obwana bw'abaandi bwe mulimba. Nze nkyali muto. Tambulako ne muki? Kyova ku Yidi batugamba tutambule bameka? Ne bambi osanga omukazi enasitudde akaana kali wano, akaya kali mu mugongo, kana akasitudde. Lwaki tomukwatirako mutambule babiri? Kikyotya? Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Kati ekisooka muwulire aya eno. Allah tugamba wa min ayatihi, ne mbubonero obulaga nti Allah waali. Muwulirize aya. Wa min ayatihi, wa min ayatihi, ne mbubonero obulaga nti Allah akola ki? An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah mmwe abasajja yabatondamu omuki? Omukyala. Kabonero kanene akalaga nti Allah waali. Mmwe abasajja Allah yabatondamu ki? Ku lwaki? Amaseka ku lwaki? Kwoleza ngoye? Kufumbira mmere? Kuzaalira?
Allah n'atuwa ensonga omukyala wava mu lubirizi lwamuki waliwo abasajja abamu nga Allah yabajjamu embirizi nnyingi kati nze ndowooza nakayabako 3 Allah ziyanzijamu kubanga nyina abakazi bameka kati gwe omukyala akyawakana bayinza okuba bbaawo bamugjamu embirizi 4 ng'alina kufuna abakazi bameka Allah agamba ekigendera ky'okubeera nga ntonda omukyala litaskunu ilaiha ani agisomyawo litaskunu ilaiha barakallahu fikum mutebenkere gye bakola ki kati mmwe abatalina mutebenkererawa salaamu alaikum Allah agambye fe abafumbo litaskunu ilaiha kiva nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba be n'abagamba yakozesa ekigambo kyali kya waggulu yagamba nti inginiyo bwekyamukanga duka mangu ogikole ki ogibogomye kyovulaba omukazi takkirizibwa kusiiba nnaku zaki za sunna era womusanga ewaka nga munnange ingini ekyamuse noddayo ewaka nga yasiibye sunna asiibulukuke eyo ssebo etteeka lya nabbi kubanga ekyo Allah yakuwanga kitebenkezo ki sunna eri sunna eno wajibu mukitegedde kubanga wotatebenkere ogenda kutebenkera ewaki ewatali watuufu kati seeka kankuwa ekirala munnange senga ajatiwa oyo aba ayambadde engoye agenda mu jjuma kusaala n'omugamba ajati wali obusiraamu bumugamba aleke ejjuma asooka amala ekyetaago kyo obadde okimanyi eswala agireke eswala akole ki kubanga Allah yamuteekawo litaskunu otebenkere gyakola ki wotatebenkere gyali ogenda kudda ku baana baki babaana saballa tusaasire kati abawuulu bali wano simanyi ebizibu byammwe mubeera mbulere kwekyusiza omwo stress ne zibaluma omukazi Allah yamuteekawo kutebenkeza muki abakazi mbuuza ekibuuzo kinene bawo omutebenkeza bati omutebenkeza oli ssanyu eri bbaawo wakoma weewaka atebenkera oba yeekweka bwekwesi mulimu abakazi abali wano nga wallahi amaka yagawamba omusajja omulaba nasoma Qur'ani baada isha neziwera saawa 3 mwazini naggalawo omuzikiti n'agamba kati ngenzeewa Arsenal leero teyasambye tadda ku chapati ne banyumya Arsenal twakubye 5 alinde saawa 5 akimanyi mukazi we yebakira ku mmeka addeyo ewaka ate addayo asooba omukyala Allah yakuteekawo kutebenkezaani bawo aba alina stress yonna gw'olina okumuyambako akole ki naye wallahi naawe oli stress eri bbaawo saba Allah tusaasire ya rabbi aya esooka obulungi bw'obufumbo bwe baŋŋambye basomesa omukyala kasita obeera mufumbo otebenkera seeka nabbi agamba atya ya mashara shabab man istataa minkum albaata falyatazawaj nabbi yazzaako ki nabbi yagamba kasita munaawasa agaddu lilbasal kiyambako okukakkanya ku maki notaba na waasiwaasi ekyokubiri wa hasan lilfarj kiyambako okukuuma ensaazo obutakola bwenzi ekitegeeza omusajja yenna atayina mukazi amaaso go gali muki mu ngalo ekyokubiri toyinza kukuuma nsaazo bulungi nga toyina mukyala saba Allah tusaasire ya rabbi
nabbi yagamba nti omusajja yenna alisangibwa yaumul qiyama nga yaddira ebitundu bye ebyekyama n'abiteeka ewatali watuufu, Allah agenda kukutunulako n'eriiso lye ery'obusungu. naye nabbi yagamba ennyama eri wakati w'ebisambi ebyo egenda kuyiika yokka eggweewo. nabbi n'agamba nti omusajja yenna senga ayimuka akola ezzina, arushi ya Allah yenyeenya, bamalayika bagiwaniridde ne bakugamba nti munnange muddu wa Allah, leka 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 kyogenda okukola kinyiza Allah. Saba Allah tusaasire. Namba 2, ekyo mukitegedde, buli woowasa otebenkera ki? Kale muwize namba 2, buli ayagala obugagga alina kuwasa. Abakyasinze okuba abaavu baki? Muntu atalina mukazi mwavu. Allah agamba ati wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fukara. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba tuwase abakyala ab'obwereere, abo webali. Tulina abakazi nga baki? Babwereere, bebaliwa naye kati tebakyaliwo ku mulembe gwaffe. Omukyala yenna senga tugenda mu lutalo ne tulwana abasiraamu wakati w'abasira n'abakatuliki ne mulwana, we muwamba abakazi baabwe ne mbaleeta, abakazi abo obusiraamu bukugamba kubawasiza bwereere. Mubategedde abo? Allah n'agamba muwase, mubaddu muwase. Gwe omukyala buli olaba omusajja nga talina mufumbirwe. Abi omuddu aba talina kakola ki? Houseboy bwakugamba nti muwalawo mwegombye, mugambe yalla, kubanga houseboy alinga ani? Muddu. Allah agamba n'omuzaana tomutya muwasa. Olaba omukazi nga mulungi, ate abakazi abo abalimu olwavuyavu balina empisa. Naye bano ababagagga ayagala omwoleze na buli kimu okyoze. Mwana wa mugagga takwata muki? Taballa tusaasire. Kirungi okuwasa ku bagagga, naye baganda wa kyetanga weetegese. Kyetaaga nga ni namba 2, towasanga omukazi omugagga nga namba esooka, ugenda kufuna ebizibu. Anti gwayoza ebintu ewaka. Mwana wabandi takwata machi. Saballa tusaasire. Allah n'agamba yakunu fukara, we munaabeera nga muli baavu, fasawfa yugunikum Allah min fadlihi. Allah agenda kukola ki? Seeko olina omukyala, olinamu ssente, toyinza kuba nazo. Allah agambye kasita muwasa nga Allah akuwa ssente kubanga ofuuka wabuki? Gwa buvunaanyizibwa, olina okugenda okunoonyeza abantu ki? Kati gy'ogenda okunoonya otandika kukola emiki, naye abavubuka muli aido kwakuba temulina buki? Ogamba capati y'olukumi ejja kummala, weebake. Kati buli ayagala obugagga akole ki? Buli ayagala obugagga akole ki? Sahaba yajje wa nabbi n'amugaa ya Rasulallah, watugamba nti buli awasa agaggawala, naye nawasizza omu, naye obwavu munzita. Nabbi n'amugaa leeta owookubiri. Oyinza okuba watomera n'aleeta owookumeka? Weyaleeta ate ebizibu ne byeyongera, n'amugaa leeta owookusatu. Weyaleeta owookuna, alhamdulillah, Allah n'akola ki? Etegeeza obufumbo kiki? Anya kyembuuza amaseeka, wemba mukola budget oba yakuzimba kusiga langi, bani bemusinga okuwa ebbaluwa? Abafumbo oba abawuulu? Omuwuulu ayina ki? Tabeera tayinza kubeera mu birowoozo byamu. Era musookera ku haji. Haji wali taata Kasifa ayinza otuwaayo ebiri, maama Kasifa yatuwaayo emmeka. Temuyinza kugamba Abudala omuvuzi wa booda n'atuwaayo mutwalo. Taballa tusaasire. Kali mukadde wange atuuse, Sheikh Eroto, tumwanirizza insha Allah.
saba Allah tukwatireko kati yagenda okubanga addawo. Mulina kyemufunyemu bajati? Munanoba, munafumba, neyanziza neyanziza kasita mulanga mugenda kufumba kijja kunsanyusa. Ate waliwo kano kemmaliriza nako, abawala muganya okufumbirwa, muli mukujjamu mbuto. Kambabuulire, buli mwana gwojjamu n'afa ofuna omusango ewaani? Bamaama kambabuulire kano, omuwala we senga afuna accident efaanana bwetu, temugeza ne mujjamu ki? Wallahi oyinza okujjamu pulezidenti oba minisita oba seeka, ate n'olekamu omukomozi w'embogo. Kati muleke Allah wati wageze. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Abafumbo mubeerenga munyweza obufumbo, n'abawoolo nga okyali mu bwenzi buleke obeerenga okola ki? Ng'owasa ove ku baana b'abandi, kyekijja okusinga mu maaso ga Allah. Allah ajja kuwaamu ki? Empeera. Obulungi bw'okufumbirwa. Allahu akbar. Eno y'abakazi. Wa atu nisaa sadakatuhinna nihila. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti muwe abakyala sadaka yaabwe mugibawe mu mateeka. Abakazi balina okubawa abaki? Amahale. Kati olabe wofunye bizinesi amangu ago, naye ate okumanya abakazi Allah abasaasire. Wallahi buli wofumbirwa bakuwaayo akaki? Akasente. Akasente ako abakazi abategeera basaba sente ezitegeerekeka, naye kati osaba musaalo. Somera mu Qur'ani, ampe Qur'ani. Kale wuli ebigambo ng'ebyo. Gwawo gwe nawuli ow' $2,000. Kati kambabuuliremu abakazi, Allah yabawa wallahi obufumbo kufuna. Allahu akbar. Eyatomera ng'olabye atafuna mahale bulungi ng'alabye. Salaamu alaikum. Allah agambye mu abasajja abakazi mubawe ki? Mubawe amahale gaabwe nga tteeka. Omukazi kankubuulire kino, mwe abawala batannafumbirwa, bamaama bammwe baatomera. Kati gwe woba osaba omusajja amahale amatono ennyo agatandikirwako, kale $25,000. Kale $25,000 ng'ogulako akabuzi ka $10,000 ng'okaleka ewaka. Eno ozaala naye ezaala. Omusajja wakwekyangirako, oddeyo waka ng'okwata mu buzibu bwonna ng'obutunda ng'ofuna kapito. Mukategedde? Naye kati wasaba $2,000, maama wo n'omulwako $15,000, taata we $15,000, n'otwale mutwale waka. Kale ate bbaawo n'agukusaba. Saba Allah akkirize ya Rabbi. Neyanziza nnyo mukadde wange atuuse. Saba Allah tukumire obufumbo bwaffe. Saba Allah abawuulu abaagala okuwasa, Allah abawa abakyala abalungi. Nammwe abakyala abawala abaagala okufumbirwa, saba Allah abaweeko abasajja abalungi. Saba Allah ebizibu ebiri mu maka bitujjirewo, sobole okuba nga twekuuma.